Nkwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda wabale kubanga otambuliramu naffe byonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo. Of course tuyama okubanga tuzikutuusaako obutereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Bw'otannaba kubanga osubscribinga ng'oli mpya ku channel ya Babi Television Uganda, kikole kwata mu ka subscribe button ako omale okwate ne mu kade ako omale oteekemu all osobola okubanga ofuna a notification kubaka bonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Wabula gwe ya subscribinga nkwebaza okubanga otambula wamu naffe era webale kubanga otambuza message eno okutuuka ku buli munnayuganda buli yenna mu nsi gy'asinzirira okubanga akakkalabya emirimu gye. Olunaku olwaleero King Saha avuddeyo n'agamba nti nedda tulina okubanga tubanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri empologoma ya Buganda. Ejjukira nti kaweefube olunaku olwaleero bannayuganda beekolamu obwegugungo era nga essaawa yonna bagenda kubanga balumba wali Emmengo ku Bulange basobole okubanga babanja Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi empologoma ya Buganda. Ne King Saha avuddeyo olunaku olwaleero agatta amaloboozi nti mu nsi eno tewali n'omu ali safe k'obeere gwe atambuza emmotoka ng'okuumibwa basirikale naawe atambuza zi ambulance ku kkubo ng'ate teziriimu balwadde mu kifo ky'okutambuza abalwadde zitambulira mu convoy yo. Agambye nti no one is safe mu ggwanga lyattu erya Uganda era okusinziira ku ebyo King Saha byayogedde olunaku olwaleero ngenda kubanga mubawa akatambi kano musooke mubeere nga mukawulira bulungi nnyo n'oluvannyuma nkomewo atweyongereyo. Bwe basanga balaye nga banywa enjaga nga babakwata era biddawo ebintu tebabakolera mirimu tebalina mirimu era balina nakusanyuka nti basanze banywa njaga kubanga ekiddako bajja kujja babayingirire. Abagagga nabagamba tebali safe mu nsi eno ennaku. Abagagga nsiba mbagamba temuli safe mu nsi ennaku naye munayongerako abakuumi ate gwe mu nsi eri safe kyo kikuumye lwaki otambulira kukukuta akazinga kabagagga. Osanga omugagga ng'alina abasirikale ku geeti alina amayembe alina Katonda ate nga akyanoonya na lubaale kyekukulembeza ekigwe obutawabulwa mumaga mutuvugire ku mpaka nabikwate nekikwate kirema eno generation endala bidazika tubeera mu revolution mukkirize muwebwe ku magezi kendeze beeyi y'amazzi bakendeze beeyi y'amasanyalazi tufa. Abantu abalala teboogera balwana kusasula bbiru naye bafa. Lipooti z'abaana tebazirina abaana bawummula dda masomero gakyabanja buli kaweza watooka kusootinga amazzi n'amasanyalazi nalaani roodi nemwe balaliroodi mukendeze ku lenti mwana kuno obwavula bakayumba koli mukunsaba emitwalo 5 laliroodi mukendeze ku bbeeyi y'ennyumba zammwe tugenda kuzirya mwenna balina bemupya balina bembiulensi famire oyo akatambuliramu emirundi emeka ezo zitambulira amagega amamotoka yaabwe oba mubamu mmere yaabwe zijja zibagoberera era nemukera mga tukutyeko temukisigaza naye ng'ate mu myaka egiyise 5 twali bali mu ambulensi emupya abaddeko ebyo nno abyogeredde wali mu maka ge Nakawuka era nga gyasinziridde ne Kalifa Aganaga babaddemu kaawo ne baboyiibwe nga bapoyeemukko n'asobola okubanga ayisaawo ka message ako katuuke ku buli munnayuganda kubanga ensi yaffe tukwatako era waliwo abakulembeze bakoonyeeko naye ng'ataboogedde mannya wabula omuntu ategeera asobola okubanga ategeera ki kyabadde ategeeza okubanga ayogedde ebigambo by'owulidde mu katambi ako bya King Saha era nga yabyogedde oluvannyuma lw'okuvaayo okulaga obutali bumativu ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda n'ebyo ebituggyibwako ng'omusolo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda ate nga byaffe biri nakyo byawana ewaka
tetubigula buguzi wabula gavumenti yo nesalawo esobole okubanga etujjako omusolo ate ffe okubanga tubikozesa. Watannaba kubanga osubscribinga kikole kwata ka subscribe button yako subscribing ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda omalirize okwate ne kade ako then oteke mu all ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Wabula gwe ya subscribinga nkolera ekintu kimu kwata ka share button ako osobole okubanga otambuza message netuke ku buli munnauganda